Omukazi Koludina Mitirio w'emyaka 27 yatabuka ne ba Muhammad Kizito ng'entabwe yava ku mukazi okubaliga n'azaala omwana ebbali azzeeyo mu ddya. Omu yataliwe yewandiga bakusomera okusasula school fees z'omwana nga mbuza amanya ayisanga nga ayisa tetumumanyi fe tumanyi newumbe. Ono tumusanze abuganye essanyu mu maka gaabwe ekyampise mu disitulikiti y'e Kayunga ng'ali ku mirimu gye akakalabya era n'atugamba nti bali mirembe nebba. Buli kimu kubanga bukyana n'atuwabangawo olutalo olulala ndi bulungi kubanga n'akasente ke ndikwesayo mu kuba mpata akasente nenyongeza kukina badde nako ndikola. Tiri agamba nti okusaba bba obukadde obusatu agende yali akimanyi nti tajja kuzitoola era nti ne bwe yandizimuwadde teyali wa kusenguka kubanga tayinza kuleka maka ge gaalafuubanidde ng'ennyumba eyo yawabba sente ez'okugiggala emirundi ebiri ng'azirya era gye byaggweera ng'oluggi atadde mu lwambaawo mu kifo ky'olw'ebyuma. Kubanga era namusanga sinzigale nimuwa sente agulenzi n'azirya n'ateekamu ezo z'ekima neeyira wange kubanga we wawali yatundawo. Akudaalidde abafamire ya bba abatamwagala kubeera na mwannyinaabwe nti bano ne kuvu kubanga bo baasimagana ng'okufa kwe kuli baawukanya. Manyi bbange esenga wange yafuuka kojja wange byonna kati kyova mwagalanye oli ni wajja nga yeetise eki bange siri mu kyawe. Nabagamba nze kirinjawukanya ne bba wange ttaka kyokka ttaka lyokka. Mu ky'omwana atugambye nti akyabeera naye wabula bwe tutuukiddeyo ng'amutute ewa kitaawe okumujjanjaba. Taata Imani yankuira ku Sande nali ku kyaki n'angamba omwana mulwadde nenzijja nsanga mulwadde nemutwala naye akomawo enkyalabika kubanga bangambye eddagala limalayo leero. Bino abitegeezezza owa poliisi n'omuntu wa bulijjo Muhammad Sebuliba ne Collins Kafeero ow'amaka n'eddembe ly'obuntu e Kayunga nga bagenze okulaba engeri bano gye batambuzaamu amaka gaabwe okuva omukazi lwe yava mu loogi yali anobedde n'azinga emigugu okugizza mu ddya. Wabula Kizito awakati tumusanzeewo ng'abadde yagenze dda ku mirimu. Kafeero awadde abafumbo bano amagezi okuba obumu. Twagala abaana bano bakule nga balaba ekifaananyi ekirungi nga bano bakulidde mu maka. Twagala abasajja tweddeko tukomewo awaka atuwulize n'ebigambo tuwulize bitono. Ate Sebuliba agambye nti kusooka ekyalo kyonna kyali kigolokokedde ku mitirye bamugobe n'okumutuusaako obulabe wabula afubye okulaba ng'emirembe giddawo. Era ne ŋŋamba omwami mwetereeze gwe ne mukyalawo abantu babiri amaka gatambulira obufumbo butambulira ku mu babiri. Kubanga babeera abantu ababiri basobola okukkaanya ekyabwe ne kiggwa ekitabaamu balala b'ebbali bwe kiremerera ababiri omu ku bo yabavaamu ebigamba titulemaka. So olw'okulira yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.